omwami wange buli we tubeera twegatta ayagala sitayiro z'okwezina bbiri zokka. Atandikira mu sitayiro ey'akabuzi then n'amala n'aŋŋamba mutuuleko ate ntunula eri. Ekintu kino nnyinza okikunyonnyola kuba kimbuuziddwa abantu abasukka mu 2 naye ngenda kikunyonnyola nze engeri gye nkitegeera nga nze Senga Faith nabagamba ebintu bye nsharinga wano eno ziba eba ndobooza yange ng'omuntu aba research wange ng'omuntu ate era kuba kumanya kwange gwe woba obyawukanako oba obikaayanya oba obiwakana ndisikufuddeeko genda onoonyereza ebyo nze nkuwa ekyo kye ndobooza ate era nkuwa ekyo kye mba nnoonyerezaako. So okuva ku save zange ze nakoze ez'enjawulo mu bantu bange bemmanyi nze nina emikwano gyange emisajja. So I ask them era be mbabuulira ebintu wano ebyabasajja temulowooza nti mba mbijje mu mutwe gwange ebisinga. Nyumirwa nnyo okugenda ku ground ne mbuuza omu ku omu. Bwe mbuuzaayo nga 10 bonna ne bampa answer ne nkompera nga bwe guti bwe guba. Naye kaakati njagala weebuuze bw'oba olina omusajja nga muli mu relationship nga mwegadanga naye nga buli bwe muba mugenda okwegatta omwami oyo akozesa sitayiro nga sitayiro gy'akozesa bakozesa kabuzi akozesa sitayiro ey'okubeera nga omukyalo obeera kungulu like omwami yeebaka wansi gye tuyita reverse cowgirl omukyala yeebaka wansi omwami yeebaka wansi gwe n'omutuulako waggulu naye ate n'okyuka n'otunula eri like nga tomutunuulidde. Simanyi oba munfuna n'endala bakozesa kajiiko ne side by side nti oba weebase nga totunuulidde ekisinga otunuulidde ekisenge ye n'akuva emabega. Ekintu kino eno kye nakifunyeeko oba kye nategeddemu oba kye nninza okuba nga nze kye ndobooza lwaki bakola ekintu ekyo. Sitayiro z'okwezina bano tulina mpitirivu ziringa 10 n'okusoba era kaakati ndowooza ngenda kukolayo omusomo nga nsomesa ku sitayiro zokka zonna nzimenye nziteeke waliwo bbu gw'olafuubane nazo naye kubanga olowooza eteebeera essaawa nnamba anti nina okuzinnyonnyola kubanga bwe nzoogera amannya temuzitegeera. Kambabuulire ne wabeerayo sitayiro 10 omusajja n'alondamu sitayiro nga ze zaakuziniramu sitayiro ze nga 3 oba 4 nga zaatambuliramu. Olaba missionary oyo enyumira nnyo abasajja naye omusajja wabanga talwa mu missionary y'emu ku sitayiro ezinyumira abasajja kubanga eri very comfortable like teyeetaagisa maanyi mangi tekukuweya nti ate simanya kyuka ate wanirira amagulu ate very relaxing and very calm. Era ng'abantu abasinga okwezina gye batandikiramu ne balyoka bakyusa okitegeera. So singa osanga omusajja ng'agyewala oba yeewala okuzina ng'akutunudde mu maaso bintu biringa 3 bye nninza okumenyera. Ye nababuuzizaako kansooke mbabuuzeeko kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okundaba mu kaseera ke musinziira okundabiramu mugamba mutya munnange abaagalwa bange abalungi abeekumira ku Senga Faith 256 abapya mbasuubiza nti ekifo kye mutuuseemu kituufu togenda kwejjusa gwe subscribings obeere ng'ofuuse kitundu ku ffe weesirikire ate gwe omukadde ekyokukola okimanyi gwe sharinga likinga commentinga ebisigadde obirekere Senga Faith abikwasaganya. So tuddeyo ku mulamwa gwaffe. Ekisooka kyengenda okugamba omwami ono akozesa ensonga bweziti ez'okubanga bw'aba yeegatta nawe sitayiro zasinga okwettanira zeezo. Kabuzi enyuma ffenna tugyagala naye kabuzi ono omusajja bw'aba amwagala nnyo yes yeemu ku sitayiro abasajja gye baagala naye bw'abanga endala ziri tazikozesa exposinga face yo oluusi omusajja asobola okubeera nga tayagala kutunuulira si nti takwagala akwagala naye bw'aba yeegatta nawe tayagala kutunuulira mu face. Waliwo akakodyo abasajja ke bakozesa akalinza obbayambako okubeera ng'oluusi awangaalako mu kwezina keekaliwa nti waliwo abasajja abalaba kinaakukka nga ye okwegatta n'awangaala mu kukazannyo imagininga oba alobooza oba like mu mutwe gwe ateekamu ekifaananyi ky'omukazi omulala w'aba akuzina. Kati gwe just imagine nga omusajja akuliko naye ng'ate ebirowoozo biri ku mukazi mulala gwe yalabye mu kinaakuka ye abeerawo ng'afantasayizinga. Abaami abakikola it is very bad kibi kyesittaza si kirungi kuwulira but bakikola era ngenda kikubuulira kubanga kituufu bakikola and they know they do it. So omwami asobola okuba nga ye embeera ze bw'atuuka mu nsonga z'okwegatta ayagala ku imagininga oba kukulabamu kali ka mmodoka eyalabye akalina amabeere amanene kaakaya ate ggwe amabeere gayiikayiika ate bw'ogawujja nga tebigatta akalina amabeere amanene ng'akakutte bw'ati nga bw'akafumita omukira nga yeewala kutunuulira mu maaso
eyo point emu. Point ey'okubiri, abasajja bano abamu babeera bayina olusinga kiba nti kibadde temukitambuliramu naye all of a sudden olaba ng'omwami we style z'alonda ze yettanira ennaku zino nemba mugenzi missionary temuwangala yadde eddakiika n'akukyusa n'akuzzamu eno n'akusa naye nga zonna yeewala okutunuulira mu maaso. Abamu bayina like embeera nti oluusi aba yayenze oba ayina by'akola behind your back so nga ayinamu guilty consciousness eyo nga tayagala kutunuulira mu maaso kubanga kambabuulire teri kintu kiri powerful oba teri kintu kirina maanyi nga musajja kuzina nga bwakutunuulira mu maaso g'omumunye bw'ati. Ekyo ekintu it's natural. Tekirimu yadde science obula kiri very natural nti there is a bond that comes between you. Waliwo ekikolebwa wakati wammwe ng'omuntu omutunuulidde mu maaso. Kigezeeko ng'ovudde ku gino emisege egyakala amaaso ngamba mwenna abasajja n'abakazi nga temukyalina laavu muli awo mwafuuka bamaafi mulinga bazannyi ba kinaakukka kubanga omuzannyi wa kinaakukka talinaamu feelings ye akutunya abeeraawo ng'azannya buzannyi katemba we oba ekitegeera era n'akutunya ne yeegonze ne bagamba kati naye bwebanga tuli mu byaddala tuli ku muntu ali gwe twogerako ekituufu kiri nti omwami waba akuzina ng'akutunidde mu maaso waliwo laavu eyo ebeerawo wakati wammwe. It's very beautiful. So abamu bakyewala olw'okuba nti aba oluusi alina byeyakoze emabega go tayagala kutunya but ekyo nkyogerako nga akyusiza bukyusa naye bw'aba from day one nga ze zibadde embeera ze nga ye takutuma mu maaso nga mwezina njagala nkubuulire nti oluusi aba akuzina naye ng'ate tali ebirowoozo tebiri ku ggwe nga biri walala era ng'alowooza mukyala mulala era ye ng'ekifaananyi kyalina mu mutwe gwe kya muntu mulala. Kubanga styles tulina nnyingi gwe lwaki olowooza omuntu alondawo style eyo of all styles lwaki n'olondawo styles zo nga nnya ne weesibako ezo nga omuntu z'omuziniramu. Then abasajja abamu kati njogera si ku bafumbo abasajja abamu like nga nti boyfriend kale mudeetinga bwe mutyo asobola okwewala okucreatinga bond kiringa omusajja amala okuzina nga yakamala okuzina papa n'akubuukamu n'adduka. Olaba omuntu oweegatta naye waliwo hormones eziproducing kubanga mwakamala okwezina because it's an exercise mubadde mukola exercise of course you expect hormones okubeera nga ziproducing bwayo the relaxation and stuff ye n'akulaga nti awaskippingawo tayagala kubeera nga acreatinga bondi naawe ayagala akitwale butwazi nti mwezinye bwezinyi temukoze mukwano mwezinye bwezinyi bwatu bwayagala okibuildinga tayagala kisembeza ku mutima gwe kuteeka munda mu mutima gwe naye wano njogera kwabo nga ggwe temuli bafumbo naye muba bafumbo abantu abamu batuwasa naye nga tebatuwasizza mbu batwagala laavu and abasajja abamu muli batiitiizi you are cowards batya okugwa mu mukwano kubanga akimanyi bw'anaaga omukwano agenda kwagala nnyo ogenda kubeera omucontrolinga so okwewala ebyo ngeri gy'aba atyamu aba alina kuteekawo ekintu ekyo kyakubeera ng'akukuba mugongo nga womba mwezina omukuba omugongo takutunuulira tayagala creatinga bond wakati wo naye tayagala mukwano kwezimba wakati wo naye ayagala kitwale nti nabadde nyala kwepimpina neneepimpina ne biggwa so nga bwatyo bwakikola ekiki so weegendereze bw'oba olina omusajja ng'alina omuze ogwo mwegendereze ate abasinga kubakola ekintu ekyo babeera balaba kinaakukka bw'oba oyagala okukakasa byenkugamba osobola okukebera mu kompyuta ye ojja kusangamu history wa kinaakukka osobola okukebera mu laptop ye osobola okukebera essimu ye ojja bisangamu kitegeeza ye aba alaba wali buno obuzannyi bwa kinaakukka sagala konsaluzongo obuzannyi bwa kinaakukka ng'akulaba bwati naye nga gwe toli mu birowoozo omuntu okuwasa tekikakasa nti akwagala omuntu asobola okuwasa kubanga family mutadde ku pressure mutadde ku kazito n'okuzaalamu n'akuzaalamu naye nga takwagalangako ng'oluusi mu bulamu bulimu muntu mulala oluusi nga ye tayagala bya mukwano so musabanga nnyo Katonda n'abawa abantu ababaagala era be mwagala ate abali ku nnomo oba abali ku alaali kirowoozeeko nze yeeyo endowooza yange gwe oba olinayo ekyo ky'omanyi nga naawe oli musajja ng'okikola nga gwe olina ensonga zo lwaki okikola feel free okituteera mu comment section bw'oba oleswa sharinga mu comment section come to me ongayize senga nze ensonga yange eri bweti ne bweti kyova olaba nze wemba nzina omukazi saagala mutunuulira mu maaso kubanga omuntu gw'oyagala bannange tubeereremu lwaki oba toyagala kuntunuulira mu maaso ate ng'onjagala nkulabikira bubi like face yange ekulabikira bubi nti nno mbi nnyo toyagala gitunulako anyways temwerabira subscribinga kusharinga kulayikinga no commentinga nze
Yeah, yeah.